Let me take this opportunity of thanking you for finding this video, which is a part of the e-Luganda learning video series, which is Mujje tusome tuyige twogere Oluganda, or which can easily be translated as Let's Read, Learn and Speak Luganda. In today's lesson, we'll be learning some useful words, finding your way, or in particular, directions. In case you want to get in touch with us, send us an email at oluganda@gmail.com. That is oluganda@gmail.com, or at ms.studios@mail.com. That is ms.studios@mail.com. Finding your way. Eri luddawa. Eri luddawa. Eri luddawa. Basi paka. Basi paka. Bas paka. Sitegi ya basi. Sitegi ya basi. Sitegi ya basi. Paka ya takisi. Paka ya takisi. Paka ya takisi. Sitegi y'eggaali y'omukka. Sitegi y'eggaali y'omukka. Sitegi y'eggaali y'omukka. Ekisaawe ky'ennyonyi. Ekisaawe ky'ennyonyi. Ekisaawe ky'ennyonyi. Egenda ssaawa mmeka? Egenda ssaawa mmeka? Egenda ssaawa mmeka? Baasi. 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 Eggaali y'omukka. Eggaali y'omukka. Eggaali y'omukka. Ennyonyi. 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 Directions. Endagirira. Ngenda ntya okutuuka e? Ngenda ntya okutuuka e? Ngenda ntya okutuuka e? Kiri wala. Kiri wala. Kiri wala. Kiri kumpi. Kiri kumpi. Kiri kumpi. Kiri kumpi na wano. Kiri kumpi na wano. Kiri kumpi na wano. Genda butereevu. Genda butereevu. Genda butereevu. Kyama ku kkono. Kyama ku kkono. Kyama ku kkono. Kyama ku ddyo. Kyama ku ddyo. Kyama ku ddyo. Ku bitaala. Ku bitaala. Ku bitaala. Mu masaŋŋanzira. Mu masaŋŋanzira. Mu masaŋŋanzira. Mu maaso ga. Mu maaso ga. Mu maaso ga.
okuddirira, okuddirira, okuddirira. Emabega, emabega, emabega. Bukiikakkono, mambuka, bukiikakkono, mambuka, bukiikakkono, mambuka, bukiikaddyo, Maserengeta, bukiikaddyo, Maserengeta, bukiikaddyo, Maserengeta. Buvanjuba, buvanjuba, buvanjuba. Bugwanjuba, bugwanjuba, bugwanjuba. Bukiikakkono bwa bugwanjuba, bukiikakkono bwa bugwanjuba, bukiikakkono bwa bugwanjuba, bukiikakkono bwa buvanjuba, bukiikakkono bwa buvanjuba, bukiikakkono bwa buvanjuba. Bukiikaddyo bwa bugwanjuba, bukiikaddyo bwa bugwanjuba, bukiikaddyo bwa buvanjuba, bukiikaddyo bwa buvanjuba, bukiikaddyo bwa buvanjuba, bukiikaddyo bwa buvanjuba. Contacts. For more information about this video series, which is eOluganda Learning Video Series, please send us an email at oluganda@gmail.com. That is oluganda@gmail.com. Or you can contact us through our Skype. Our Skype ID is Oluganda or Tamjo7. That is Oluganda. Please tell us what you think about this video series, what you'd like to learn about in the next video series, and other comments that can make this eLuganda series better. Thanks for now and bye.